banange muleke mbabuulire obuweereza si bwangu naye tulina okubeera committed kubanga nze siri mugezi nnyo era nategeera ekintu kimu mu nsi muno okukopa ku bannanga babeera bakoze ebirungi. Kakati tuli mu kaseera akazibu ddala nga ne bannaffe abamu bwe balonda ne bateeka mu positions ez'enjawulo abamu tebavaayo kutulwanako nga bagamba ffe twesuulirayo nnyo ogwannaggamba. Kati tusuubira nti bwe tubayita bannange mwekwatekwata balina ka transport keewole ojje tusobole okuyamba abantu bali bubi. Ate tuba tutuyambe bantu bokka wabula ne gavumenti kubanga abo bwe tuli mu kuyamba basastaininga emirimu olwo gavumenti nesobola okufuna omusolo. Kakati ennaku ezo tulina omukungu mu gavumenti ataala ebyobusuubuzi mu kibiina ekimu gwe twagezaako kontakitinga n'atuma audience batulabanga bakazanyirizi abasuubuzi abantu abamu naye tukubire engalo pulezidenti mu bw'eggwanga olw'okuba ye yatutegeera nga tumunoonya atulaba. Tubasaba tubulirwe. Ngenda kuwa omwami anasoma ebbaluwa eno yawandiikira pulezidenti w'abasuubuzi. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Tandika bwet, I have received your letter dated 30th March 2026 regarding compensating the flood victims. It is good that the government is fulfilling its pledge. Regarding the trade order, you need to stop destroying your country. You need to stop destroying your country. Do not try to make permanent the bad times when Uganda's economy had collapsed and everything was being smuggled. Nsonga eya trade order yannyonnyodde n'agamba kirina engeri gye kigotaanyaamu economy oba ebyenfuna n'akigeraageranya ku mbeera yaliwo emabegako gye yayise ebiro eby'ennaku, days of trouble. Agamba naye gavumenti ekyasoma butya bw'esobola okuyamba ki abantu abo ng'era ye yamukolaganira awamu ne futa mu nsonga eno esaba ebirowoozo bya futa ku nsonga eyo ku butya abantu abo bwe bayinza okukola ki okuyambibwa. Kitegeeza nti futa ngayo ekoze omulimu omulungi. Bino bye njagala okuweereza omubaka nga mpita mu kitongole kya futa oba ffenna we tuli ate kitudde nzikiriza nti komite eweddeyo ensonga eno agambye era ng'abuuza ekibuuzo ekitubuuziddwa ebbaluwa tugitegedde bulungi. Omulwanyi w'eddembe yalwanira abasuubuzi eyalwanira emirembe Uganda we yatuuka nga tuli emirembe emirungi naye olwaleero ng'abantu bali mu kukaaba amaziga naye nkitegedde nti ekibadde kigenda mu maaso kyonna nga trade order abadde bakiteekesa mu nkola they received the information wrongly. Nga tukuta omumuli ogw'okugenda nga tusomesa trade order kikyetegeeza na butabo erina okulambikibwa eggwanga lijja kuba mu mirembe mirungi n'ebyensenyu ebadde yakendeera egenda kuddamu erinnya kuba nzikiriza nti omusolo gwa Uganda gwakendeera okuva trade order bwe yajja. Kati eddembe lyalwanira olwali lyaggwayo kubanga bangi bali mu kaba nga tebalina kyakulya nga bali waka wabwe beebase. Era nzikiriza na kino kakitegere nti nga bwe yawandiise mu bbaluwa ye n'akikkaatiriza nti agenda kufuna abantu abeekalakaasa abatunda amakeesi bagenda kufa bangi nnyo kuba ekyokulya tebakola ki tebalina. Tusaba wabeerewo enteekateeka ennungi ate nga ya rapid response ng'ejja mu bwangu eddukirira abantu abali obubi. Era ng'asaba akkirize nti bunnambiro siragira naye nsaba ebikwekweto byonna ebigenda mu maaso ebyagaana okusirika
taata abantu bano abaala ku gavumenti tetumanyi oba bwe babaddeko oba baaleka ebiwandiiko nga bikyakola, abantu abamenya abantu nga tebalina kusaasira, abantu abagobaganya abantu ku makubo n'abajja akawungeezi ku ssaawa 11 nabone babagoba. Nze ndi muluzi w'enkoko, enkoko zifiiridde mu kiyumba nga n'abazya tebaliiwo kuba baabagaana okukolerako ki ku makubo. Alaga nti tulinganga abalemeseza fenga kuta tulinganga abalemeseza trade order okuteekebwa mu nkola kulw'amaanyi ge tukoze eki getugyeyo nga tulwanirira abasuubuzi. Ensonga lwaki aleese ebyokulabirako abaali mu simagolingi n'atuuka n'okugamba nti nja kutuuka n'okulaba abakofini nga beekalakaasa nti abantu bakoze eki bafudde nnyo. Ekintu ekitasoboka wakofini toyinza kwekalakaasa nti abantu bafudde nnyo. Bano nga bamenya amateeka ne bajja ne bazina mu poliisi bateeka batasaanidde okuteeka mali yaabwe. Ate leka azze okubajjawo abajjawo bulungi, aleke kumenya amateeka nga abajjawo. Ate pulezidenti n'atulekerawo ekkubo n'alaga nti ali lwedde okolagana ne FUTA mu gavumenti eno empya basobole okuteekateeka obulungi abasuubuzi babeere we balina okukolera. So mu mbeera efaanana bwetyo ife omukulembeze w'eggwanga byeyatugambye mu baluwa ye tukakasa nti birungi nnyo era bigenda kutuyambako okugayininga abasuubuzi bano. Naye kyetusazeewo abasuubuzi bano beetaaga kusomesa, y'engeri yokka eyinza okuyamba gavumenti eno okukola obulungi emirimu gyayo, kubanga mubalabye obukawo bwali abasuubuzi beetaaga abasuubuzi bannaabwe babasomese enkola eno beeteeketeeke bulungi nga gavumenti tenaba kujanguza. Naye bw'ena epapa nejja n'enfuusinga egenda kuteekawo insecurity mu ggwanga lyaffe.